Ekiyakoze yanaliza Sheebah mu lujja wadde muwala we. Sseguya yanaliza Sheebah mu lujja wadde muki? Yaswazizza muswaza okunaaba kubi. Naye sisinga nkunalizaawo. Sheebah mwamunaliza mu bantu ne mumuleka nga ali bute. Dr. Tiamale omugogo gwa Musa n'omuti gwa White Stomach Premium White Touch ndi muzukulu wa Benz Maiba kinejja factory sagalamidde. Ndi bawatiana box. Nina Rose namuta. Na Rose yagende n'agende nange ngati oba okuddayo wabbawe. Naddayo nate bw'avaayo waddayo so ayina okubeera wamu ne mutane nfuna Tiana box. Tiana box ali Bulaaya. Kati mukwasaganya oti? Byaffe bikwata kuffe. Gwe mandwa ze wamwe nga zikulumba nga ate abijja biri mu kyalo. Gwe bikwata odekere lubaale we wamwe nga ate oli bukibuga. Kana kalabika bulungi kati yani bannange. Muganda wange omuntu yenna avuga Benz ateekeddwa okubanga n'omukyala alabikanga Benz. Siraba banna DJ Cream. Status Mercedes. Ajirese. Tobuuza kabonero okalabye. Yansikiriza kubanga okuva edda ne baamuzaala Cream yagira mu Benz. Maama we yagira mu Benz. Dr. Tiamale ensonga okunoonyeza olunaku lwa leero batefuuse bato. Sindi Sheebah. Eyo tekyali bato. Kamba bulire baganda bange. Ekigambo kye bayita decision oba selection kibeerawo olw'ebintu bibiri ebiba weebiri. Olwaleero lwaki tekyali bato. Ntugenza okuyingira okuyimba nga twategedde dda nti Sindi yawangudde. Ekyo nno eba tekyali bato bamuyita syndicate. Ojjukira bulungi ttiimu za Italy zi AC Milan zi Juventus basalako obonero ne zikka wansi. Zaali za betting omupiira. Oyingira omupiira ng'okimanyi nti onagenda kuba munne goolo 2 kweji. Kye bayita bato kitegeeza waliyo abantu babiri oba basatu oba waliwo abantu abali mu even number 4, 2, 6 oba 10 nga basobola okwawulibwamu emirundi ebiri. Bano ne badde eno, bano ne badde eno. Kati mu mbeera eno bw'ebanga eya Sheebah ne Sindi nga bato kitegeeza tuteekeddwa okuba ne minzaani. Buli wabeera minzaani wabeerawo ebisowaani bibiri nga kuno kuliko ejjinja kuno kubeerako sukaali. Tubalabirawo nti sukaali aweze ng'amayinja gonna genkanye sayidi y'ejjinja ne sukaali nga byenkanyenkanye. Kati mwensobi gye mwakoze mwaddiddeyo temwataddeyo jjinja ene mumuza akasawo ka sukaali minzaani negwa omulundi gutya. Kati Sheebah asigala mwagenze mwamusalidde dde omusango. Omanyi lwaki Yesu yakubwa embooka 39 mu bwanga bw'Abayudaaya omuntu omukubba embooka 4 oba omusalidde omusango. Eyeemu esigaleyo Katonda yakola ki? Yagimukuba. Kati mwe mwakubye Sheebah embooka 4 mumulinako obusungu kubanga amazima gali begati nti Sheebah ali successful mu music. Anti yewezo omumba. Anti wulira waliwo ekigambo kye bayita fairness and humanity kye bayitaako obuntu nti ande bwe nkusanga okutta embizzi nankubadde mba nkukutte sigenda kwambula ate nkutwale bute oba nkutemeko omukono kitegeeza mba ndyani fair wadde olina ekisobi gy'okoze otya mba nkutwala mu mateeka. Saagala Sheebah musaanyewo kaaliya ye kubanga alina kaali ey'okulabirira, alina abantu b'okulabirira, alina ne kaali egenda mu maaso nga bata ewedde. Kati mu mbeera eyo temuteeka wani fairness. Abasajja abakulu ab'amaanyi baavuddeyo wano mu media nga Sseguya ne bakubira ddala. Ate oyo omukazi kati Sseguya ensobi gy'aba yakoze aba yafunyizza ebikondo okulwana n'omukazi. Sseguya teyakoze ensobi yo. Akutte emyaka 22 gy'amaze mu media ye ng'omusajja n'agikuba Sheebah maaso n'amukuba KO. Ate Sheebah olwagudde n'amusambiira mu mateeka tekikkirizibwa. Ekibuuzo kiri bwe kiti. Waliwo awandiise ebbaluwa wano ng'abuuza. Soka tudde ku kya Sseguya okusooka. Ono yabadde amuwabula. Tebawabula batyo. Yamugambye omu kumu ajja kugwa. Ande bwe wali ng'okyali muto wanaabiranga mu luggya. Kati onaabira mu luggya. Ekyo yakoze yanaaliza Sheebah mu luggya wadde muwala we. Sseguya yanaaliza Sheebah mu luggya wadde muki? Yaswazizza muswaza okunaaba kubi. Naye sisinga nkunaalizaawo. Sheebah mwamunaalizza mu bantu ne mumuleka nga ali bute. Kati ate muganda tugenda mu bato yandibadde ggweraawo. But if we have an event yet to come, ate ne mubanga omusango mukusaze leero, then why are we going to the battle? Ekibuuzo kiri kimu kigenda va mu bbaluwa eno. Njagala otunuulire waliwo yawandiise wano. Ebbaluwa eno nga bw'ogiraba yavudde mu Tiana Bucks Music. Music is me. Sheebah Kalungi CEO Kama Music Uganda. Ndaku z'omwezi 24 Augusito 2023. Reference: gratitude and standing with you.
My greetings to you, Muchala Sheebah. I have decided to write a letter as a way to communicate, as a way of communication, dedicating it to you, music industry fans and Uganda at large. You are among artists who have been force holding the crown in the music industry for a decade now. You have sustained artists through conflicting with you and actually endure it. You have lifted new artists into a music industry and I credit that you for that. Tujja tukoma awo. Aina byayongeddeyo n'agamba nti obukolwana bwetoola omusota gumu buyinza okugulya. Kati saagala tubeere bukolwa. Ono Tiana Bucks bw'abadde awandiika by the way Sheebah ayimira n'agamba nti bwe ndiba nvuddewo nfunye essanyu nti alinsikira ali Tiana Bucks. Kitegeeza waliwo omuntu avuddeyo n'asiima Sheebah kyokka ate n'abaako ekintu kyatulengeza era ande atale gwe komanda wa field. Nsaba onoonye Pallaso. Where is Pallaso in this saga? Kubanga munno bw'olaba ng'ali bwereere oleeta akaleesu n'okola ki? N'omuzigo gaba tekakayinza obutamala naye ate at least oba obisseeko ebitundu ebisinga okuswala. Abantu bonna Sheebah be yayimirizaawo kaaliya zaabwe nga baatandikira wuwe buno obudde bandimubadde ku mugongo kubanga bino birabanga ebyokusaaga Sheebah ayinza obutadda after kubanga mumukubye before ayinza okwambuka ne wali olwa akizayate abawagizi bonna bagenda okujja nga basindi media basikati wanatula ku Sseguya bwati nga akutte kamera gayiba musajja ze kunja ajinga nayimba obi sirwa kuba muyimbi mubi naye abuliddwa support kati Tiana Bucks yabuuza nti abawagizi baliwa Ykee Benda aliwa bwe yawolimba lwa fama Ykee Benda aliwa ekibuuzo ekyokubiri gundi aliwo ono wani chosen blood aliwa abo bonna okuyimuka kwabwe kwali kuki kati obudde buno nakubadde no music kunyumirwa biringa ebyo bandivudde bambeera mu mugongo manyi lwaki abaddugavu bawulira bubi nga babayise enkima nakubadde asamba omupiira nti bw'aba asamba nawulira ateeba ggoolo nawulira nga eri mu bawagizi mukola nga mukola nga enkima morale ekola ki kati Sheebah mumukonkobazza mumuŋodde mumukongobaza mumutyobodde mumunyobodde mumukole buli kibi kyonna kati mugenda mu bato temubaani fair naddala nga Sseguya kuba emyaka 22 gy'alina egyo si gy'alina gyokka ng'emyaka gyagimaze mu media bw'ogattako gy'alina kiba kibi nnyo gamba Sheebah nti ogenda oyinza okukola ki bwekuba byayogedde ziba statements nnene eri omuntu nga Sheebah naddala nga mukazi Kyamale Sheebah mu kusooka bali bamusaba bateno nasooka n'agitya lwaki yagitya akasente luli alina Jeff Kiiwa katali na Jeff Kiiwa kati wataba na Jeff Kiiwa kitegeeza Sheebah azze okugula okumu kuli wounded ali ku kugulu kumu ennyonyi bane ingini nnya kati essatu nfu akolera kweji kubanga ne music omukadde eno omulungi gwe twatendereza amuyimba nga ali nani na Jeff Kiiwa kati nazo akyalina battle za batolinga nazo yasose kwepikira abantu nga ba Spice Diana bali mu ligize nedde olwedde mwali mwakisaawo nti agenze na Sindi kati singa yagamba Spice Diana n'abala temwandize kuba ne bannayuganda namwe muli bannanfuusi temutegerekeka lero muwagira ono nekya muwagirani kati Sheebah agenze olwedde mu battle nga bimutabudde kati mwagala agoyingewa njagala onoonyeze Pallaso onoonyeze Ykee Benda onoonyeze chosen blood onoonyeze Chance Nalubega anti kati abantu abo bayinza okugamba nti fe tugenda kuwagira quality titwagala quantity nedda nyoko ne bwaba mulema kuba mu music yonyaabwe fe Sheebah okumumanyi gundi Pallaso okumumanya obulungi Sheebah go down low kanate quality kyasinga owanyoko zemera kiyoba yasinga okufumba Sheebah ayimba tetuganye nti Sheebah atayimba Sheebah ayimba naye omuntu gwe yagenzeeko ali experienced nnyo mwamukomeredde ku musaalaba olwedde naddala mwaba Bukedde Sseguya yakutte emyaka gy'alina n'agattako 22 gy'amaze mu media naggunda ate bwe yagudde n'amulinnyirirawo ki Sheebah ina kola ki ate akole kyafaazuukire akasanga nakola ki mwamaze ddo musali omwe bafaani statement ya Sseguya gye yakola giraba otya mbi we kiki naawe nvaako ogamba nze mbi
era nalina wendi ku kizimbe waggulu nga nkutte bwente mundu nga nyakugese njaga obwongo buyiike nengawa saakuleeta misango wano nkola naye oba ne Sindi naye bateno yangisabye bantu nga bajuliana ab'emyaka gye bajuliana bayirini na mubiru abalina Sindi kuba era bogatta Sindi ne bali nabo bamusinga omunafu wayi kwafugwa kikere gwafuna gwayiikiriza naye yafuna wakikere munnakola atya kati abamawule manane mudde eno kubanga Sheebah mulinako gundi abadde successful nnyo ate mwagala muntu mugagga empisa za Sheebah ndoza zitamwagaza abantu badde agala akunaaze okakase nti wampisa nnungi oba akubuuze ng'afukamidde olowooza lwaki bano abantu bogambye nti Sheebah ye yabaleeta tebavuddeyo ku social media oba ku pages zaabwe kuwagira nti bali ku side ya Sheebah? Omuganda agamba nti kirya munno nti nga kigaaya bulungi. Ekyokubiri gwe kitaliiridde nnyina nti linda buke bw'aba nnyoko si yafunye obuzibu ogati tujja biraba eddi ku makya kati abantu balina enkola ya mu luzungu kita shrugging off tebinkwatako n'obutajjukira abantu tebajjukira omuntu omukolera leero ekintu mbwejjukira n'abantu bakola ki kakubanga okusirika kwabwe kiraga nti bali sayidi eri oba mukubira akasimu ne mugamba owaye tukuwagira kati ensonga si yakubira akasimu lwaki tukola embaga ate netwegattira mu kidaala kulaga abantu nti ono gwe nnonze mbaki mu bangi kati bw'ovaayo mu lujjudde ojja noga bannange nze nsimbye mugongo gwa Sheebah era ngenda kubeera waawo bwe ne bwe siyimbere nga ntudde wali nga nti oye kwine kama basiranye na ku social media ule baluwa bw'ogimalayo tumalayo ebbaluwa yaffe egamba bweti uli twakubi ega it's unfortunate that fellow artists would rise against you who is their own with both personal and musical desires. On a personal level, as a woman, you have hustled as well at a young age. I could predict how you feel. I believe you deserve to enjoy the strengths of your hustle with joy and gratitude. However, obukolwa bwe bwetooloola omusota nga bungi busobola okugulya. So however strong you could be, the so-called bukolwa, if not seized, might leave a damage on you. So dear Queen Sheebah, I urge you to put on garments and shield for protection because the music industry still needs you. For you are an inspiration to us, to some of us. I would like to thank you for the hand you had offered to me in my music career. The world didn't know, but you are one of the pillars. Through your advice and teamwork, I have managed to reach where I am today. You welcomed me when I came to you, and it's an act of true feminism. To readers, dear fans, have been misled through this storm. I inform you that I'm witness of the good deeds of Sheebah Karungi, even though she wouldn't come out in cameras. I wouldn't come out in cameras. I publicly announced that I will stand with her, even if the Bukolwa will swallow both of us. Baluwa enevudde watiyana Baxi music yetabeera muno naye ate yetse mumanyifu nga bano abalala badde mbuuza tiyana Baxi mu baluwa eyo amaliriza asaba kolabo tasaba kolabo kubanga ebbanga lyamaze nesinga akola ddi kolabo naye ye agamba nti nze gwe mutannamanya nnyo ng'ani mu kuvaayo bwe maaso odda okusiima ate olwo bano abamanyikira mu ye nga basirise olabye neko mukolabo okuko lwaki olowooza abantu abasinga obungi basaidinze ne Sindi batya abantu nga Sseguya bakolokota